Otunkana oludo oluvuganya. Mwateka mwakulazi toyina woyisa akalulu. Mwateka tamanyi kyayogerako. Nze ndi njagala kwogera nga njogeza bumanyirivu. Obulubadde okubba akalulu kubbwa. Obululu bubbibwa ku njuyi zombi. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti oli asobola okubba n'omulala nabba. Asinze n'alangirirwa. Naye njagala kudda ku kyambatekama n'omuloodi abaganye nti opposition tesobola. Nze ngenda kuwa scenario 3 ng'opposition ze nali ndabiddeko ze nali mpulidde n'emu ku bo kwemu ku yo nali ndagiraba bulabi. Gye nalaba waliwo omukyala bamuyita Winnie Nalusiba. Mwe abali mu byobufuzi muteeka okuba mu mmanyi. Omukyala bamuyita Winnie Nalusiba. Mukyala yali wa DP nnyo naye kati wa Nuupu nnyo. Ayambala omusalaba omunene nnyo. Mukyala mukadde akuze kati bamuyita Winnie Nalusiba. Era mmanyi era kyemmanyi awulira. Winnie Nalusiba mu kalulu ekawempe ewaffe. Omulundi gumu yagenda najja n'ansanga n'ekibinja kye nga ngenda polling station. Nagamba nange ababba obululu babano ene motoka gye mulaba eno erimu eyange gye nayinvuga mu kiseera ekyo naye wayiseewo ebbanga ndowooza gyali eza 26 oba 26 emmotoka ene gye mulaba ejjuddemu obululu babbye obululu babutiikinze bakoze biki kakati mba ntambula bwenti ngenda abantu ne bajje emisinda abaali badipye ebiseera ebyo nga bagoberera emmotoka paka mu junction eyange mubbi w'obululu ne mbagamba naye emmotoka yino mukole eki mujaaze ne beefokotaawo ne beefokota erubaza baba baaze eno eyange enduulu neerawa ku polling station baba nababbya obululu tubakutte twabasanga batiikinze obululu bwali bwa Honorable Sebuli Bamutumba. Ekyo Nalusiba Winnie waba awuliriza asobola okuweerwa obujulizi simanyi oba yakirimu oba teyakirimu Lord Mayor ajja kubuuza mubuuza otandemu amanya g'abantu mulimu amanya ensonga efaanana bwetyo nti Sebuli Bamutumba yali mu kubba akalulu nga babutiikinze yagendako mu kkooti oba teyagendako oba yali ezingibwako ewantu wonna kuba nkiwulira mbadde mu byobufuzi bya Kampala sikiwulirangako ne mu kkooti njagala okugamba nti yagenda yali avuganya ne Samuel Mpimbaza Ashaka era osobola okugenda n'otunuulira ebyafaayo omusango ogwo yawaaba mu bimu bye yawaaba n'okubba obululu ekyomukisa omubi teyawangula. Bino byenkugamba simanyi oba Nalusiba ye yabirimu oba yali kwegamba yakyankananya ne Sebuli batomanyi oba yabirimu ne Sebuli basimanyi oba yabirimu naye yakyankananya polling station abantu bonna abawagiza babeera overzealous ne baddukira ku mmotoka bwe baatuddukira ku mmotoka eri ne kyabika ekyo n'aba mu Makerere Filiba kimanyi bajjawo buli ballot papers obwa presiding officer bwe yali alina babumujjako ne babutiikinga simanyi kubanga nze zakugamba ekibuuzo kyenjagala okubuuza kitono nnyo kabuuzo katono nnyo kubanga President Museveni ne ttiimu ye bavunaanyizibwa ku bululu era bava gye babukubidde babukuuma na mmundu babuleetanga ssente nga bukuumwa mmundu kutuukira ku poliisi abakuuma ku poliisi bonna bonna sikuliko n'omu wa opposition bonna bonna bakulu ba President Yoweri Kaguta Museveni kakati mbuuza access ya kufuna obulu otuuka n'obutiiki nga yagijjawa yalinayo printer yakuba obubuwe ballot paper ezize kubanga abazikuuma bonna tewali n'ogu wa opposition waliwo nawali abuyina n'omulondesa siwaffe obwe kada wa NRM ono Kakemba mmalira budde kubanga byayogera simanyi akuyambako okutangaza point yange gyengezaako okugamba abantu bano abalondesa ayogedde wano n'agamba simanyi tosobola kulondesa simanyi nga toli wa saladisi takoze eki abantu abalondesa bava mu community ate mu kulonda kuno kwe tubeeramu siteeka nti omuntu bwe yakaabira luli ne luli omuntu ajja n'akulaga nti awagira n'asaba ne bamulonda mu process eronda ne bamuwa okulonda olumayinza n'okuba wuwo naye n'akulyamu olukwe
nga bamuwadde ssente owulira bulijjo efoomu ze batunda n'owulira ng'oli candidate wa opposition n'atundawo foomu ya declaration form ya opposition gwazza okukuumira n'agiguza ow'NRM ebyo tobiwulirangako kati ebyo byonna byayogera tebikwata wano nekyo kyekugamba nali nkirabyeko President Museveni guno si gwe mulundi gwasoose okwogera kubba akalulu okuva ku mirembe nga n'endupu tennabeerawo nga okubba obufu abali mu Kampala era n'abawuliriza abadde bagoberera ebintu bino bibeerawo naye nga wenkugambe sisobola kugamba ti opposition yokka yebba oba NRM yokka yebba abantu ba opposition njagala kubuulira dokita balonda emirundi gye sisobola nakubuulira n'alondera wano n'avaayo n'alondera wano n'agenda n'alondera wano tabaayo agenda bugunnaga nti nze Ssebunya ne bamutiikinga n'avuga n'agenda ku polling station endala n'aga nze Kakembo ne bamutiikinga olumuli olwo luba luluke ono alondesa ono presiding officer yakibeeramu ng'oli yamugambye bakuwadde obwa presiding officer wano nina emiliyoni za emitwalo gyange 5 njagala wano mweno polling station yo mulondeemu abantu 100 era bategeka n'obudde nti bajja kulonda mu budde bwe buti ebyo ebintu weebiri naye ono Kakembo ayogerera wano abikola abimanyi Kakembo ayogerera wano abimanyi Museveni yagenda mu nsiko lw'akalulu kubbibwa mu 8 abantu ne bafa mu luwero bawulira emitwalo 5 n'omusomo kati yensonga egulumbye eggwanga okutuusa wano lwaleero nga lubiriddwa nnyo era njagala kubuuza muganda wange Bumaale nga twogera ku grand theft y'obululu nga twogera kalulu amaanyi gaako bakasobola okukyusa obwa president ono n'avaayo n'omulala n'agenda ekololo n'alayira nabusi bajjira wamu bino bana oyinza okutuuza ku levu eya Winnie ansonyiwe maama wange muwe ekitiibwa naye tuyinza okudda ku levu ya Winnie Nalusiba nga twogera ku ggwanga okuyiwa omusaayi olw'akalulu akabbibwa nga tudda ku buntuntu obwo simanya Nalusiba yakuba endu Dr. Kazibu okubba akalulu tekitegeeza nti profesa yakabba ne Chula asobola okubba akalulu tekitaaga profesa kati simanyi lwaki agati lwaki njogera nze njogedde incident eyatuuka ku nsi n'abantu abakuŋŋaana bagimanyi nti yaliwo basoogera byange naye oyo omu waliwo essaawa zino sijja uno mumenya mubaka wa palamenti kubanga tukyatuula naye oyo wannu twalina olugendo lumu lwe twali tutambulako naye nga tunyumya ku embeera eyo ebeerawo ng'akalulu kawedde naga ati bannange nze nali mu kizibu kinene nnyo abaana bagenda ne banzibira obululu ne babakwata ne babasiba bazadde baabwe ne bajja ne bayiika ewange baga abaana baffe babadde babbira gwa akalulu kakati babasibye naye si wa Kampala si wa Wakiso mubaka wa palamenti nakati bawuliriza era kati awuliriza naye sijja mwogera olw'okuba nti mubaka kati waali ate mukwano gwange abantu dokita abalonda omulundi ogumu omanyi abantu balowooza okubba obululu kukola about staffing naye abantu badiiringa nabo returning office ono bakugambye omuntu n'akugamba nti polling station yon njagala ompisizeewo obululu 4 era ngenda kuleetera abantu abagenda okubuyisaawo omuntu najja n'akugamba nti nze Mpindi Bumaali ono presiding officer olw'okuba ali mu kinaga Mpindi Bumaali wuno mulabye n'atiikinga erinnya lyonna lyalabye eriri mu register atiikinga bano banne balimemula bane ba agent bano abali wano n'atiika bwe pyu agambye Mpindi Bumaali ne Mpindi Bumaali mwali mu register n'amutiikinga kati Mpindi Bumaali agenda okujja ng'erinnya lye litiikinga olw'okuba amanyi nti yalikozesezza nange wenji gyatiikinga lyalabye abo abantu badiringa bakola diiru ne bapresident ate abakimanya abantu bonna tebajja kujja 10 banga bonna tebajja kudda mu kulonda abo bangi nnyo oweze miliyoni ne kati buli polling station wobojjeko obululu 40 woba oyina polling station mutwalo z'okikoleddemu oba oyina obululu bumeka kalunga kabakabbe wajukira buli bosindi oyina bumeka kyengamba nti kisoboka naye akalunga kabakabbe kuba buli muntu gw'osindisa basasudde okwaba mwana watu abamu si bakusasula kati olaba bano abaana abatuwagira omwana akuwagira nga teyeewandiisa
netuuka ekiseera ekyokulonda awulira akwagala nga agbe tofaayo ojja kulonda genda olondere wali awali kakembo kakembo amanyi ekyokukola ebyo bingi nnyo omuntu wenna alina ali mu byobufuzi abimanyi nti babikola kakati dokita ekigambo kya kalutekabiwa profesa nga taata teketaaga bemakerete bamanyi nakigenda abali bonna mu univesity za Uganda teri wadde amanyi kitambula mu maaso mu bululu era bo bawandika bintu byabwe political scientist biki ne babeerawo nga bagereesa ebigambo ebintu bibiri mu Africa ebintu bibiri mu Africa ebyafuuka cancer corruption ne electoral malpractice ebyo biringa biri musaayi gw'Abafirika ate tekyewuunyisa n'abazungu baire bagamba democracy they have never come out to teach us how to practice and do elections ekyo tekiriyo nabo basirika kuba ogenda okulanga newaabwe bagamba kaaba Trump akaaba banziba obululu mitendera gye gyawukana tayogera kiki kye baakola akati nze nagenda okulondebwa ku layini ogwasooka guno ogusembye guno nentunula layini abantu nga 4-5 nga manyimu abantu 5 ku poliisi kino kwenondera negwe ow'ekibuga bantu abantu 5 only 5 kati nembuuza bono banatuka kulisi kulayini nembuuza ati abantu bano baawano buuza abalondesa abantu bano baawano olina ngamba nange bintabudde simanyi balonda nange simanyi balonda alondesa nga tamanyi balonda ate abo bangi nnyo abo abajja bulayini n'otula bulayini nga tobamanyi abantu 4 woolondera layini erimu abantu 4 omanyi 5 manyi ng'abantu 5 ebyo mu Kampala biri common nnyo ne Wakiso ekyokubiri abaana nga tosobola kugeraageranya omwana ono alina emyaka 15 18 oba 2 ng'abaana bonna bato bonna bali kunyirira bazze kunyirira mu bululu mu kampeni tebaliyo tebali mu NRM tebali mu nupoye naye nga bazze kulonda babeera mu mayumba mu bikomera ne bakola bye bakola ate nze kimaze okulaba omuntu bw'akusinza obuwagizi mu kitundu akola kyonna kyayasobola ekyo profesa bw'oyogenda mu lukirege bwabeerawo polling station ng'omuntu akusinza vibe mu kitundu ekyo kituufu ekyo kirabwako kana akalu kafu oba si kafu bonna mutuufu bayinza okugamba bonna mutuufu nga baddamu lumu ako kafu oba owe obufu buli kasule kafu so Africa unless we advance ne tugenda mu bya biodata mukadde waffe byatugamba ng'omuntu asobola oba ng'olina okuteeka mu kinkumu system n'ekusoma ekyo owa position owa gavumenti buli omu akyagala ate ekyo president kyeyekengedde naye okukituukamu ate bwe kitatereera ngambe senga system ekola ng'omuntu oluteekamu ekigalo wali nekalaga guliini bwe kalaga red n'ovaako naga nti agwedda wali togenda kufuna kikijjo tutaasa wano ekyo kyeyagambye kyeyatayagala nze gambye oba weenaale oba opposition eyo perfect system yeyinza otuyamba naye bwe tunaagenda mbino byakunyula akalulu bagenda olonde gwali katono nnyo ekyo kyoyogerako tuwuliziganye mu America kyekyaleeta obuzibu wakati wa Gowa ne Bush kompyuta ne zitabulwa kyekyo lwaki Gowa yali asaba e Florida tubale kalulu Bush ng'agamba tusigala ku kompyuta era wo Bush bwe yawamba so ne kompyuta nayo kikali kitegeeza nti kino ekintu ky'obululu kansa tetawaanya Africa yokka kituufu paka yonna gye kiri the more we advance the more the system is doubted ate kyekizibu nti nabali abali advance waseka tugamba tulina traffic light system oli wanyiga wano kasula yataddemu nga kyaga green mugezi agiyingirira nefulumya birala akati ekyo nga computer manipulation nga tennabaawo naye tusooka tutuuke ku level egamba nti biodata y'abantu tugirina kuba leka identity card akange bwe kakuleetera
kafanana na kampini kati ngoli akakuyisa kama kafanana kaka tola ngaitawo nyiza n'okutambula na identity card yimu nakubugulula emirundi 7 nga ina identity card ndala ukitegedde so nze ndowooza n'akafaananyi akali muki mu register system Africa gyetu kugamba bututambulira simanyi wawe bagamba nti is perfect bwetuvaye so manipulation ate y'abantu ba bulijjo so okanya ne President Museveni yes nti obululu busobola okuwera akakadde obwabbiwo it is possible yabubala atya it is possible ate agambye talina evidence kati mulinde ate n'abagamba ampakanya nabadde njala kudda ku nsonga bwa profesa eno gye bagamba nti ababba obulusi ba profesa nabadde njala kugiddamu katono nnyo kubanga wadde ayogera wano ekifaananyi ekinjidde mu bwongo noono mpindi byaleese bya Nalusiba igigi buli lwafulumya lipooti eyenguzi agamba abakutte namba emu ye poliisi naye kyatunuulidde yo n'owa poliisi owa traffic gwe bafunyira ekikondo owa taxi nayitawo gogambe mpaayo 10 mpaayo era ono bateeka obuwongo ku ekyo ne baleka ebisawo ebigenda mu ministry ebigenda mu presidency ebibbibwa mu parliament nabwa kakati mu kalulu waliwo ekintu kino njagala tukyetegereza mweyo tekinologi ogwolaba gwe baleeta okutandikira ddala kaluuka 2016 aka Dr. Besigye kuba nakali wakati bwenti ne baleeta tekinologi oyo aleeta results ne basooka z'Ekalamojja ne basooka ez'Ekisoro ng'ez'Ekampala ziganye era nga bwe bazireeta bwe bwa ne baziyiwa wano ne babbira mu system olaba DR form kazibwera bwe wali obuzibu wano va ku buno obuntu buno bwe boogerako akalulu DR form evudde Ekalamojja eyina kujja buterevu paka Namboole eyina okujja Namboole yes tewaliiwo tali center ku constituency nze nali Shadato ne Jembo nga tugamba era Museveni n'akirwanyisa nnyo ne tugamba wano ku constituency level wetuba tutalingira obwa president nga bannakenya bwe bakola balangirire nti Kampala Central Museveni afunye bwe buti Makindye West afunye bwe buti tekiriyo exactly feche tugamba omanyo bw'obwanawunsingira wali wansi nga nabo wali in fact presiding officer nga bwalangirira ne wano ku Tale Center fe tuba ne DR forms zaffe wetwalibadde tu cross checking ez'obwa president nezaba MP ku Tale Center nga ya ku constituency naye omuntu eri Ekalamojja bigenda okutuuka Museveni afunye obululu 10 Ekalamojja bugenda okutuuka eno yabakama nga buli 10 obubadde 10 yes kati awo nga tasobola kati ekirala kugamba nti mbadde kwa incident gye twaliko 2016 Dr. Besigye yalondera Lukunjiri nga nze ne Kampala nkulembeddemu ttiimu amawulire bwe gantuukako tuli ku kitebe wali nga bamaze okuwamba kompyuta z FDC na buli kimu nkubira Dr. Besigye ng'ali Lukunjiri n'avuga emmotoka okuvaayo nga nfunye information nti Tale Center bataddewo Tale Center inaggulu Dr. Besigye n'avuga emmotoka najja yes netugenda netufuna ba diplomats bonna ne b'obusava tebaani netugenda enaggulu ekyumba twabasangayo ab'amagye baani n'ebintu byabwe byonna hawo ne basatira ne bagira maama ekyali awo ffenna bamaliriza batuyodde abaana twagenda n'abafa abaana ne bakubagana pisto ne zigwa bamaliriza dokita bamukutte bamusibidde waka ffe batuyola basooka tutwalako ku poliisi ku kirawo paka naffe kutuza waka ebyo ne biggwa naye ekisembayo kye badde njala okugamba mu register wano akantu kano njagala bannayuganda bakegendereza statistics zino zitunuulire census ezafulumye wano zigamba tuli 4,6.9 abaana ziri final abaana abato abataweza wakati w'emyaka 0 ne 17 bali 2.3 ye 50% 2.3 kati ekitegeeza nti n'abakulu bali 2.3 naye genda ku electoral commission register kuliko 2,000,000 ekitegeeza mu Uganda abakulu abatewandiisa bali 7
3 ekyo tekiriyo mu nsi yonna tekiriyo nti ku miliyoni 23 ez'abantu abakulu osobola okufunako abawandiisiza miliyoni 2 ekyo tekiriyo mu nsi yonna webale ampuliriza yesaawa tufune ku bubaka bwamwe fire bongo tetutayalise buko agaya nti Lord Mayor wange olowooza togenda kutukwasa kamongoloze fe abawagizi bo DP Subi FDC kati PFF kyekibuuzo kye kansala Sempala abuuza nti ekitegeeza okusinziira ku Honorable Mpindi gavumenti ye terina busobozi butegeka kalulu kamazima na bwenkanya kyekibuuzo kye Eddie Kaweesa Deputy Speaker Masajja agaya nti tebannaba bajja kwogera amazima nti bakabba n'ekiro ssaawa 9 kando wali kusimu alo yes okwebaza okweta akulu abali mu studio yabo nebaza n'omulodi w'ekibuga Kampala ebirungi byakwete Kampala agendera omulodi era ebale kulwana eze bufunze nkanze lwakyoya Lord Mayor gyewagenze omusajja bamuyita byabakama okimanyi bungi sawa zino nti FDC gyobaddewa gyolimu kulembera Amuriati ne power ne Sibambi reka DP ya Mawu n'omukulu Nsiranda ne UPC yakena bena President Museveni ya kukopi alinga abiraninga bibye yabitwala dda rigogati n'ogenze wabyabakama byabakama ambassador wa Museveni nze kijja abakama kyakoze sikyewunya yamwewunya yamwewunya nga green nyingi bulu mungi ready mungi kati UPC ya ready FDC gonde no ko si ya ready nayo ya ready kowe kwata endiwe kwata ndi abwerede kubanga kibina ngani sembe cha UPC yakitwala FDC kitwala ngamaliza kikuba kalulu lwaki yanewunya lwaki ngati bakalulu ngenda kasongola nze jeva yebanzala yafuna bulubitirivu nete zalonda besije ainawe yamuwangulira ne bamulangirira obusemyo bw'obwayini amuwangudde bulungi nnyo kasowangula busoga ne Buganda office president obwayini amuwangula nga ye nati kuteeba amulangirira webale nnyo Robert Mukasa masanafu wa PFF agenda nti sebo Lord Mayor delegates conference yakutika eddimu lya party empya bwekiba kyetaagisa kugula kuziriwo ezeewandiisa edda kole ekyo Kigoye Eric agenda nti ye mu kalulu bye yalabe nakaseke byali bizibu era wasinzidde okubuuza nti ddala DR forms ze nakaseke district weziri kanfuna ekibuuzo ekisembayo simu halo sebo webala okuweereza nze Musa ndi wano mu kibuga ky'omulodi Musa Nakabale sebo omulodi nkulamusizza ne muganda wange Sebunya naye sebo omulodi tukwebaza omubiri gw'oyiddewo bannakampala sebo genda maaso sebo era tukusabira eggumba eryo linywerere ddala kuba kati omulimu gw'oyingiridde sebo mukulu wano Uganda weesinga okwetaagira sebo omulodi webale nnyo Roni ali bunamwaya agenda nti saalongolooza kati tekaweddeemu kamada kusita ekitebi naganga tebannaba kukyusa amateeka ga byakulonda ebyo byonna bali mujjangu okwekole katumbe omulodi ntandisera asembyeyo okuba essimu mwebazizza era kintwala nga mpumbabumba ku nsonga gye twasookeddeko ey'akasasiro abangalugwago akola nnyo yekka sirina kyakukola bwe mbanga gwe togoberedde sijja kufaako kyo njagala omuntu akitegere bulungi ayogedde ku kyeggumba ery'omugongo lino lyenwanagana nalyo nali bweru wa Uganda era egindi India nga bazijanjaba eno nema netandika okukuba abantu mu ntobazi saawulirayo mukulembeze n'omwagenda mu bantu kufuna bwenkanya bwabwe nemmala okujjanjabwa n'enkomawo we natuukirawo nasaalina nakuwona n'entandika n'ensalo za Kampala nenziyitako nengende wabakitte nasana nenwandira benabweru nenasana kati olinga abuuza naye lukwago gwe lwaki totuyita nze abadde mu ddwaliro gwe lwaki totandika gwe lwaki totandika gwe nawe olina obuvunanyizibwa obutandika so njagala kusaba bakansala njagala kusaba bameya bamagombolola kiteezi bwe yagwa ffenna yatukakatako eyali alina okutandika tandika atatandika totoma bw'oba tewakola lekayo
Yes, kati kisimbiro yuddolo. Kwe kugamba nti ekyo natansera kyekye Lubaga. Okusaba bannange tuyambe ku ddwaliro Lubaga. Scan yaffe yetaaga obuwumbi 2. Tulina dina ya nakuzo mwezi 17 mwezi ogw'ekumi. Entebe emmeeza eri ku popopo emmeeza ya milioni 3 ate ekifo mitwalo 3. Emitwalo ekifo tiketi ya mitwalo 3. N'okuyamba obuyambi bagumbi Samaritan. Mwenna abali eyo mutuwa obuyambi eddwaliro yaffe myaka 25 lya byafaayo nnyo. Ssaabasajja Kabaka Wangale. Hona bomba teka. Waliwo n'obubaka bw'ono musajja wange kansala wange Damascus KPK we Bugongajja akwagala nnyo dokita wange mundabire ndowooza kyemmanyi akuwulidde nti obaka mbutuusizza njagala nange kulaga baganda bange tubadde nabo nga tugabana eggwanga twagala okukakasa abantu baffe abali abatatutegera bulungi n'abenda ntebe nawuliddamu nga bakayana twagala opinioni zaffe abantu bagitegeere bulungi olyakira kumanja n'omusanga yekaza byagedde tebyaffe nedda si bya kibiina mfange bage oyogera nnyo bitali bya kibiina ebikibiina se siri mwogezi wa kibiina omwogezi w'ekibiina gyali Ssenyonyi ne Wayiswa gyali bwenzijja Kakembo Mbandese Ngalabi yange okugatta eggwanga ku ndowooza yange agisiime yakola ki atagisiimye ng'olenya Katonda annuŋŋamiza bw'atyo so njagala kusaasira bantu bange ab'entebe ajati afiiriddwa omwana waffe omuwala atufiddeko we Nakiwogo twamusaasira njagala okuwagaliza baganda bange Bannakiwogo Kyako vendors nga bagenda mu kapate kaabwe era nange wevaali njagala ogende Nakiwogo baganda bange bantu bange babeereyo Ntebe nabo ababaawo abamu mbaawo bonna abavubuka kati wenjogera ne kompyuta Musa kaleediyo ke tekali bakataddeko dda bakuteze bakuwuliriza e Nakiwogo ku mwalo njagala batumira n'okwebaza nti mwebale kutega Kyabasa mwebale nnyo mwebale ddala tongera okusabira Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda Mukama ayongere okumukuuma alamule bulungi Obuganda mwebale nnyo mwebale ddala Sebo njagala kukubiriza bannaffe aba Electoral Commission baddemu beetegereze ensonga eno eyalangi batuule nga Honorable Kakembo wagambye bayite enzuyi zombi kubanga Bulunga nga Lord Mayor bwe yagambye erimu ebiti bingi ebika bingi nnyo nga 10 Dr. Wenkubuuza wano Aqua Blue ne Midnight Blue ezo nali okuba zosose ewo zitunulirawo Aqua Blue y'amazzi nnyo ate Midnight Blue nkwafu eringa wolaba era dakagundi kati ezo blue mpitirivu nziraba blue sebo mpitirivu zizo ekirala kyenjagala okusembyayo tizigwayo family nene ya blue so batuule kubanga gundi we ziba ziri 3 enkulu ennyo tusobola kuba na bibiina bisatu akasembayo ku nsonga y'okufuka obululu nsaba nga tutunuulira ebyuma bino bikalimagezi tuddemu tunyweze etteeka erigamba nti omuntu alonderwe gyazaalibwa oba gyasula ebyo ebintu bibiri bye biri mu mateeka g'okulonda naye ebintu ebyo tunabitunuulira kubanga omuntu gyazaalibwa bamumanya nti oyo mwana wa gundi naye njagala ngambye tunyweze ebyo bibiri gyazaalibwa gyasula gyazaalibwa ne gyasula ate gyakolera nze njogedde kyange ate awe mu biro Nabugabo waliwo polling station Kuchikubo waliwo polling station ku Nabugabo ani asulawo maliriza bwana Sabunyona agambye nti otunula mu layini ng'olaba abantu b'otalabangana bali mu layini balemesa abantu balina okulonderamu omubiri talina gyasula gyakolera lwaki gyakolera emyaka 8 President Yoweri Museveni tugende semu akolonibe yakafiira kubanga amanya awulira era tujjukanye Uganda gyeva nigira awangale Ssaabasajja omukatale akera sawa 10 ogenda mu wino adayo kiro sawa atalonderewa owatakisi akera ku macaki olunaku lwe luba lwakola amala okulonda agende